gono byerabira ashizibu atobuzibe bintu byatamale emirundi obiraba tuli munna kuneno dda mu kuseka okitegedde ati ngagamba bulijjo nti omufu tafa prominent people do not die kati afa Paulo Kafere yafa bili musavu mpaka kati nga tukyali ku Paulo Kafere kubanga yafa amanyikiddwa nga akoze ebyo tamale emirundi ajja kukusesa bino byo byogenda okulaba ojja kuseka naye nga ate tamale emirundi olwo yafudde kyokka tuba tumwenyumiriza mu and we shall always miss you. Yes. Ate nno munaye muntu wafa gyebasinga omwagala nze nsanze abantu abagamba nga tulabye nnyo naye nga tebe bagamba tamale emirundi ono wabayo omuntu nga tomuyinaako Luganda tumumanyi nnyo naye n'owulira nga akukutteko mpozi ngeri omuganda nze amawulire nagawudde ne ngamba I couldn't believe ne ngamba kituufu abadde mulwadde naye nga nkibuusabuusa kisoboka era omuganda agamba nteesibe lwefale banyibanyiniryo mugira bate mufaayo eyinza n'okusula ku ttale naye kati weefa gamba naye yafudde sinte yagundi nga mutandika ogifaako kamyoni muyimbira basiima ogenze 210 kubanga ddala abantu basiima bakoze ki bagenze zina babatamala emirundi obutamiivu buli kaseera kati ate bayungula maziga osanga olisibaga mukuma nga baagala akyuseemu waliwo abantu abamu nga balekituufu ng'ayagala okyuse kiringa naffe ku lugambo bwe twogera olugambo oli naaga nti tetwagala gundi naye twagala akyuse era bangi betwogeddeko ne bakyusa wano tewali awalana muntu wano tetulina muntu kwetuwalana tewali yadde n'omu tetulina na nsonga lwaki tukuwalana tutandikirewa ku byazaayogera gwe bw'obirabi bw'olaba waliwo amasimu beyatabukira abamukubira amasimu bw'olaba okuba sikwata onjagaza ki naye manyi nti nga mutuufu kati no kasuku yatandika muwanga gage naye wabaako yo gakwatanga gamuwa ono munvumire kati soke tulalira amasimu gambye mugenda kuseka paka tamale lwaliziikibwa paka lero walibeera mu ttaka eyo ebbanga lyonna nga musigala museka naye nga kyemuba mumanya abantu abogezi kati tugwesezaawo ng'ayogera n'onyumirwa ng'ali humorous nga bwolaba tamale emirundi nga bwolaba jjajja ichuli Ismail Access nga bwolaba Muzaata nga bwolaba waliwo omwami oli yali musiraamu nnyo ng'ayogera nnyo bamukyazanga nnyo Kazibwe Bashir Queen Bees mwerabidde erinnya lye naye ng'omusajja ayogera ng'amanyi ebintu ebyedda yono tamale neno bano bayitirira muyitirira basajja mmwe leka njiteeke mu flight ani akubira essimu buli lunaku essimu yo yatesikira ndamakoowa when you ring me 6 times and I don't pick you nakukoowa noliko bakulemera nali akyewamu kati yali mu flight ettaka ly'obugagga nalijja wammwe munemereko if you ring me and I don't pick you I don't want you omuntu bakubira nga tulina wano ku show nakulemerako omukola ki nze nvuma buvumu njagala nvumira omusajja oyo mukwate oyo yogera baba ani afudde ani afudde nedda ani afudde esimu bwegikubanga nga teyitamu oba ali mutoyi ebintu byoleeta bidduka olina akwale mu nsawo kyenkugamba omusajja ali mu meeting mu interview ajja kukwata bulijjo takwata kakati kwekyoba okola kati nga bwaganye okukwata gweyitamu mu simu gy'omulabe waali kwakirabika mu Uganda olutalo lw'ebyobufuzi gwe musajja gwe w'abavubuka musajja gwe njagala nkubuulire wakati nedda gwe ne General Muhoozi va ku simu yange ndikitawo waawa obanga oyagala ssente wali endeteddeko ebyokulya nga ndi ku ssomero va ku simu yange genda kabuli ya kitaawo tiwombuuza mbu tunagenda wali genda kabuli ya kitaawo eyazaala ataasoma ne mufa obwavu sikiwanga birundi ayituuka mu ggulu era bwe ndi musangayo ng'atudde mu ggulu ndimanya nti Katonda muli wanguzi oliba okolayo ki mu ggulu bwotyo kuba this man has been ringing me for the last 2 months. Claims I have a distant relative who is sick. He's a thief.
ebya Tamale tebiggwa malojja. Yazanyeko Katemba omwami ono. Nedda. Kubanga ebintu bye byonna bya Katemba. Tamuzanyeeko naye naturally munnakatemba. Kati naye ng'asoma communication skills ne bitabuka. Kakati Tamale ayina lwe yajjanga mu studio n'ennyondo ne Jambia. Kati nange nzijjukidde nti yanvuma yakwata mu kkooti nga kaziye mundu nkakube. Naye ate ne nga temuli kumba alabika alinamu ennyondo. Kati nange namukanga n'adduka. Jagala bulungi. Ngogenda jira bituka. Eka tusoke tulabe Tamale batambulanga ne Jambia esebume. Ayine Jambia jeju nga mpavu mukoni nga banna. Tamale Jambia ebuze. Kale katulabe nga awa amagezi engeri government jesobola okusobola mu Bobi Wine. Wine, if you study from here, you study characters. Bobi Wine is too good to be true. Tuyinza mwerekamu okujja konga ofunye bambega ba manyi. Bobi Wine okumukuba wetaaga bambega. N'ebino ebyokumulumba unnecessary toyina kyomukola. Embuzi nazijja kuluma ho. Embuzi zijja kuluma ho. Basooka bakusaasira tebaliwo. Buli akubye ku Bobi Wine. Nkubulidde nti Bobi Wine bwe mwataakinga objectively. Nababene bakitegeera kyobadde otegeeza ataka Bobi Wine unnecessarily ne submission yena soso kolefa tebaddamu kutwala serious era tebajja social media tubalabako olina okuba Bobi Wine ng'olina ensonga etegeerekeka kubanga yazi pass the test than any other person. Kakati ono alliance emese terumba papa emese terumba kapa ne bwebanka Katugayinja kuseka paka. Saka Katonda yamutuwa ate yamututte. Naye badde otugamba yakite babizannya. Ejambia. Tuzagera ku Jambia. Era kututega. Olinya. Egondi yagera mbadde njera bidde. Enti. Tukyali ne mukunabo Tamale mirundi yatupaganya ebirowoozo ku nsonga ezigenda mu maaso. Mbadde njera bidde. Budda mpulira ekintu eki nja kumutta omuserikale abadde anereegamu omuserikale wammwe kakati kamulageko eno Jambia mbeera nayo. If you want to kill my son, it is an attack on my family. Kati njikuwa digitereke. Yes. Bintu bizibu. Tatyana ayingeja kisobola yati nga naye kati bagambye nti Tamale mirundi asoboka. Okuba atasoka nga ompakanyiza nti anyway. Ntiki. Mubayisizaamu eggaali fenna wana tuyisizaamu eggaali. Bwe tukola no Vision Group. Yasoka ku mami. Ate bwonyigira Tamale gwabo omulala. Joffrey. Nzina tukalo kwagala omuwaabira. Wandisembye nakyo. Ne bagamba towaabira bukatuli kibuno. Ate naddamu n'avuma. Nkole entyanze. Nekira mu lawyer wange. Nangati kati sebo. Neza mu etulire ebintu ne musonyiwa. Naddamu n'ava. Nengene rubaga nesingira Bikira Maria. Kati nenga mpayiriza. Yagambo ekikuba ekyaliwo kyaliwo kati soke tulabe kale cream. Kati soke tulabe byangu. Kati nyenyole ekyaliwo. Kale otulimbe. kunonye bwintu mwenkukwatira tono na familia ya mulia musasi wa muteka ko bukadde ngo ne bamusekula nga bwe natwala seguya seguya na mutwala tayina na mufurumya toy ndaluga kutte toilet yagenda obaye kwekwezaawo bawale no additional kwata kulira wali wedeni ilyabukidde nalirinye ku mutwe ndi kulemba olubuto olumba omusajja omunalugambo teyalukola omusajja ubona nti oli wa lugambo dini bwiriti ng'ekitizo singa nalifata nalikwatira nga tusawo baka lugambo gwafuka mulime ennaku zino gwe mulimo gwe gwaza kasekuya katema kagende empale wandagala oba kekoyeza mu kkubo n'ekyaka kinza naye nyumiza byali bitya okusooka kwa byonna Tamale atuuke mu ggulu bulungi Mukama amwalirize n'omukono ogwa ddyo kuba Tamale talina musango gwonna. He's just a hilarious man, very humorous, very interesting. Nga anyumya nnyo, very talkative. Kati naye Tamale kyali bwe kiti banna. Kati kanyenyole ekituufu.
bajja bagamba Susan Makula ne Bujingo bagalana kakati ne bagamba naye ne tunoonya amawulire tugajjeewa ku kanisa ya Bujingo abaliyo bonna batugabye ne twetaaga obujulizi ne bagamba nti Rubaga nge wa Lord Mayor era bamanyi Tamale mumanyi waliwo motel tavaawo abadde anywerangawo nnyo kanenga Rubaga nzi mumanyi nasaalibwa mu Rubaga nengenda netuukawe pa bwe nayingira amatuuka ku reception mbuuza omukyala bangambye ewa Susan Makula ate weewa nanga tetumumanyi naye alabika ali eri weyongereyo ng'ekabuusu ku mbugo mpeta bwe nti fulumanga ku Tamale kankakube kano kaza okunkolako olugambo ngegwange yanayingiriddeyo kabushenga katumi kankakube nekulubya kati nakwata musawo kankakube esasi nakwata mu nsawa jjemu kankakube esasi kati nange nenkwata mu yange ngokwatawa emunsawo yange kati bwe yalaba sayogera bigambo n'amanya ate yange neno singeye yaweta bwati mpola nagenda kakakube kalinga embwa n'abulirayo kyenali ntya kwe kuba nti ayinza okukwata tulwanagane ng'ate engeri gy'olaba nti abadde munafu ng'oyinza omwesimatulako ate ye n'agwa n'afuna obuzibu ate nga bagambira buva ku ggwe so kati ebyo byaliwo ebityo naye ye yagamba n'akalala yayogera bungi nti nalinnya booda yagendanga navuga ku booda ennyindo ng'agiwanise bw'ati yaganga embooda ekakanya bwati naye ennyindo giwanise empale munajambalira eri ebintu ebyo byali bituufu kati omusajja ono alina ssaba abamawulire abayisizaamu eggaali muyanga lutaaya alina lye yayamukubira mu situdio olwaleero nange nazze nkwetegera ndowooza nti ogenda kukozesa omutima omukatuliki okkiriza amazima ekisooka okkiriza okuswala ekyokubiri ate for the first time weetonde for misleading the public kugamba wano ku Saturday ku Tuesday engamba mirundi sajja bajja kwabya on land you have a lease kankubulire nyinzo kukuba muwanga toyina bona nkuba there is evidence now you were fool no tell me kukubulire nje kukubira bwerere muliye sente zammwe toyina magezi mu mutwe why don't you give me another man management why should I waste my time with this fool Tamale you were writer fight with Bwino you were writer this is written since ejogera shirikla lie you like an envelope let me tell you lie you like an envelope you are playing on my credibility you got money from Mengo bring another person here I will explain to somebody else. This man went to Menga and was given money. Wait, because I will slap you. Let me tell you. Have you settled down? I have settled. We cannot joke with the property, my friend. But you remember provoking this program, Malete is young. Malete is showing this is this is not this. Where is the papers? Tell me where are these papers? You spend your whole weekend. Show me where there are these papers that I applied. Because I'm telling you, you were fool. You took money. You were fool. You were fool. I've told you, if you want to get a lease, you apply, you produce these papers. Produce these papers. Produce them. I've told you this data collected from KK. You are still insisting because you got money. Take the fool. Then why don't you sue KK for supplying your papers? Where did they take them? Find out KK. Why did KK take your papers? You tell me why I should not give Chiwalabi money. So cause why